Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badwa Allah balungi yonna gye muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda mu maaso ne programu yaffe ya hadithi y'olunaku mu kitabo kya Bulughul Marami, omulyango gw'okwagaza abantu empisa ennungi. Olwaleero Ibn Hajar al-Asqalani atutuusaako era hadithi ng'eggyibwa kwa Abu Huraira ng'ajja ku Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'uhum bastul wajhi wa husnul khuluq. Etereeza endowooza emu abantu gye babeera nayo mu bukyamu, ey'okulowooza nti oli bw'abeera omugagga nti abantu bamusemberera baagala ssente ze neyekuluntaza n'abaggalira ebweru, tayagala kwemanyiza. Yamanyi nti bwemba omugagga buli muntu yenna ansemberera ssente zayagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum, temugenda kusanyusa bantu oba kufuna kwagalwa bantu olw'essente zammwe nti bw'oba omugagga kitegeeza buli kimu okirina. N'agamba walakin liyasa'uhum bastul wajhi, omuntu omutuufu kobe mugagga oba oli wa makkati oba oli mwavu mu busobozi bwo, abantu balage essanyu erya nnamaddala. Agamba nti omuntu okubeera nti omuwa kasimayiro n'omulaga essanyu kisinga omuwa ssente. Oli ayinza okuwa essente n'azikasuka na bukasusi ng'alinga agambya todda wano, guno gwe guba gusembayo okuyamba. Tekiba na makulu, waakiri asanga oli atalina n'amuwa akatono k'alina naye ng'amulaga omukwano era n'amuteerako ne kasimayiro ku kyenyi kye. Agamba wa husnul khuluqi, n'ekirala abantu kye babeetaagamu z'empisa ennungi. Bino ebyensi ssente zijja ne zigenda, ne bw'obeera ng'abantu obayisa bulungi, ne bw'obeera nga ssente teziriiwo ojja kusigaza emikwano okuggyako abantu ababi, kubanga bo gye bali ababi nga ddala ayinza okuba nga ye akwagalako byanfuna byokka. Hadithi eyo abamanyi abamu bagamba wadde amakulu malungi naye hadithi erimu obunafu ku ngeri gye yatutuukako. Hadithi endala ejjibwa kwa Abu Huraira radiyallahu anhu atunyumiza nga ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti almu'minu mir'atul mu'mini, buli mukkiriza asaana okubeera endabirwamu ya mukkiriza munne. Amakulu nti nga bw'obeera mu ndabirwamu ne weetunula noga wano waliwo akajonjo n'okaggyako n'ogamba nti nabadde saanaabye bulungi mu maaso, kaakati ne mukkiriza munno asaana abeera endabirwamu yo. Nga bw'obaako akamogo akakulaga bulazi n'ogamba nti neetereeze, golooza abeera bundabirwamu bwe yeerabako akamogo avaayo akalaga omulala yeetereeze. Endabirwamu nebanga emuyambye okutegeera nga bw'abadde ku kintu ky'abadde alina okutereeza, naye bw'osaana okubeera eri mukkiriza munno ti bw'abaako akamogo beera nga omuyamba buyambi muwabula kukatereeza. Mu Abu Dawuda ate ye n'ayongerako nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wal mu'minu akhul mu'min, era omukkiriza muganda wa mukkiriza munne, yakufu alaihi dhayatahu wa yuhawwituhu oba yahutuhu min waraihi, nti omukkiriza aba muganda wa munne akirabanga obukendeevu bwe abujjuliza mu munne. Bw'obaako ekikubulako n'okijjuza ne munno, weaknesses zo nebeera ng'ate nefuuka strength ku strength yo olw'omuganda wo gw'olina omulala asobola okuwabula oba okuyamba oba teweesobola. Agamba nti era omukkiriza ku mukkiriza munne amufuukira ekisenge oba olukomera olumwetooloola okubeera nti nno tatuukibwako kabi. Naye amakulu ago bw'otunuulira embeera abantu gye bawangaaliramu, abantu tebakyamanyi mikwano, abantu tebakyalina luganda, abantu abasinga atunula ku kyalooza mbu kigasa ye, tayinza kugamba nti kino oba kiyinza okukosa omulala kankireko olw'ekyo tikinaakosa omulala. Emize egyo mibi.
tweddemu olubeerera twekebere naddala nga tuwulidde ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam tufunye okujjukizibwa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo by'omubaka we olwo tujja okubeera abaddu ba Allah abalungi gwate ensi tugiriko bbanga kiteri amanyi walhamdulillahi rabbil alamin.